Jatango moya tuse ye wabera wenjawulo Jatango moya tuse ye wabera wenjawulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Abaluganda mukama yebaziwe mwasize mutya era mwasibye mutya kansubira nti ffenna tuli bulungi buli omu n'essaawa ze gyali amanya n'eddoboozi yenze omumbejja wa yesu enikese nebaza so kino buli omu ajja n'amusapootinga mwebalire ddala mukama abampeera omukisa mwebale kusaasaanya kigambo kya mukama abasheyalinga abatalya mweka mukama abampeera omukisa ne gye basheyalingira bambi temujjanga okwo nammwe mwongere okusharinga mujje munvisitingeko bebashayalingirako ku imo whatsapp mujje munvisitingeko temukoma kulabirako ku imo oba ku whatsapp mujje munvisitingeko ku YouTube channel yange bagiyita omumbejja wa yesu osobola otayipingamu bw'oba toyina linki ntayipingamu nti omumbejja wa yesu ne bakuleeta n'otuuka n'osokola bako obubaako no mara no subscribing no sharing no kona ku notification bell orobo fuse mwana wa munju ngotula bulina kutubako n'ekigambo tubako na sala yafe nga mukama wabatulunganiza ewe waawo twebaza mukama kuba kaseera kano nateera tukola omwoyo omutukuvu ajja ayogereko n'emmeeme zaffe ayo omwoyo omutukuvu taata tukwaniriza kabaka w'abakabaka tukwaniriza omusumba omulungi jangu ofuga akamwa kaffe jangu ofuga akamwa kange ofuga amagezi gaffe sangulamu ebibadde mu byonna ojja otuulemu tusasire bwe tutambudde obubi kuba tetulawala ekibi tunaze n'omusaayi gwo mu linnya lya yesu kristo mwana wa katonda omulamu tetanzikiriza ndi kibya bubya nkozesa nga bw'oyagala mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu halleluya yes olunaku olwaleero tugenda tutambulako Matayo essula ya 14 tugenda tutandikira ku lunyiriri olwabirimu 7 ogamba watya amangu ago yesu n'ayogera nabo n'abagamba nti muddeemu omwoyo nze nzuuno temutya. Haleluya. Abooluganda tubadde tulina embeera gye tutunuulira ne tutya. Haleluya. Tulina bingi bye tutunuulidde ne tubitya. Omuyaga gutuyuuza ne gutuzzeeno ne gutuzzeeno ne gutuzzeeno ne tukankana. Naye olwaleero nsaba omuyaga ogubadde gutuyuuza tuteeke. Mukama waffe ali naffe. Atugambye nze nzuuyo temutya muddemu omwoyo tuddemu amaanyi baganda bange. Bankuba kyeyo bingi bye tutulaba. Bingi ebitambula ku social media. Naye muganda wange tebikukanga. Tebikusuula. Tebikujja ku Katonda wo. Tebikukyusa. Tokkiriza muyaga kukyusa wabula bukkiriza ogukyuse. Kyembasaba olwaleero. Wetubadde tukkiriza omuyaga otuyuuza ne gutuzzeeno ne gutuzzeeri. Tulekerawo omuyaga otutyunza. Bannayuganda, eggwanga lyaffe lirimu bingi ebitambula ebidde eno bidderi naye tuyimirire ekimu mu Katonda waffe atugambye tugume omwoyo waali tujje amaaso ku bintu bino eby'omubiri tutunuulize Katonda waffe amaaso agenda tuyisa mu buli mbeera. Haleluya. Ne tweyongerayo ku lunyiriri lwaffe olwabirimu 8 lugamba lutya Peetero n'amuddamu n'amugamba nti mukama wange obanga gwe wuuyo ndagira nzije gy'oli ku mazzi. Haleluya. Peetero yeyagalira ddala alabira eddala nti oba mukama naye nga mukama Katonda yaba ayogedde biseera bisinga mukama ayogera ne tutamanya nti yayogedde ne tutatwala kigambo kye nga nsonga naye era olaba wano nti Peetero yali akyalimu okubuusaabuusa mu ye. Haleluya. Kati gwe muganda nange wobadde okyayina okubuusaabuusa mukama waali muffe ye yatujja mu nsi ze tuvuddemu ne tujja mu nsi endala yoyo Katonda eyatuwa ensi yaffe Uganda era yagenda ogiyimiriramu mu buli mbeera mu buli muyaga agenda kuyimirira. Haleluya. Olunyiriri olwabirimu 9 n'agamba nti
jangu Peetero n'ava mu lyato n'atambulira ku mazzi okugenda eri Yesu. Haleluya. Olunyiriri lwasatu yava mazzi n'atambula n'agenda eri Yesu. Naye mulindeeko tulabe wano eno. Olunyiriri lwasatu ne lugamba naye bwe yalaba omuyaga n'atya. Abooluganda tulaba omuyaga ne tutya ne tukankana ne tulemererwa okukola ekyo kye tulina okukola nti tufukamire ku maviivi gaffe omuyaga guno guleme otuyuuza guleme okutuzikiriza obula ne tutya. Haleluya. N'atya n'atunula okusanawo. Haleluya. N'akaaba n'agamba nti Mukama wange ondokole. Haleluya. Yajja amaaso ku Katonda amuyise akugambye jangu. Gwe lwaki omujjako amaaso? Lwaki otunuulira eri embeera gy'oyitamu? Lwaki otunuulira kino nekiri? Mutunuulire, mutambule, tojja maaso ku Katonda. Baganda bange tulekerawo okujja amaaso ku Katonda. Embeera oba efaanana etya oba efaanana etya, wekkiririzemu omugambe ku mulundi guno Mukama nze kino nkiyitamu, kakibejje. Haleluya. Olunyiriri lwasatu tugenda ku lwasatu mwolumu. Yes. N'amugamba ndokola. Yes. Olunyiriri lwasatu mwolumu ne lugamba amangu ago Yesu n'agolola omukono gwe n'amukwata n'amugamba nti gwe olina okukkiriza okutono. Kiki ekikubuzisizza. Haleluya. Abaluganda okukkiriza kwaffe kugenda kutuleetera okuba nga tuzikirira naye ate nga Mukama waali. Baganda bange nfundikira ngamba ntya oba omuyaga gufaanana gutya oba guli gutya, twekwate ku Mukama. Mukama tagenda kutulemererwa. Bannayuganda tugwamu mangu amaanyi tuwuliriza ebigambo ne betujja ku mulamwa, tufokasinge Katonda, tumukaabirire. Omuyaga gugenda teeka mu buli sayidi, oba buvaawo baguvaawa, ye waali atugambye tetutya. Ku lunyiriri lwaffe gye twatandikidde temutya, mugumu omwoyo, nze nzuuyo. Lwaki emyoyo gyaffe tegiguma? Lwaki emyoyo gyaffe giggwamu amaanyi? Lwaki gikenyenterera? Bwe tusoma essuula eno ne tugimalako tulaba nga Mukama yateesa omuyaga ogwali gutambulidde mu lyato. Tetukyalina kukkiriza baganda bange, tuyimuse okukkiriza kwaffe kubeere waggulu. Bankuba kyeyo Bannayuganda, yonna awulira ekigambo kino ng'otegeera byenjogera, yimusa kukkiriza kuba omuyaga gufaanana gutyo, kagukuyuuze kolabe ng'olaba nti oli mu kiseera nti kyakulekerwawo, oli awo olinga alowooza nti oli bwomu oli mu katipooti naye nga tolina gye n'owekyusa newudde eno tolaba awakuyamba. Yimusa okukkiriza kwa mugambe Mukama mu mbeera eno njiyitamu naye njivaamu. Abampeera omukisa Yesu, abanjagalire, tugende mu maaso ga Mukama. Tinkola Mukama mu mbeera eno gye mpitamu, Yesu laba nkukowoola, ojo nnyambe, nzirukidde gy'oli, taata simanyi kulwana, laba nkuyita, jangu nnyambe,
katumukowole katonda kitaffe katonda omwana katonda omwoyo omutukuvu mukwano tuddukidde gy'oli ffe abaana ab'endeemu tusooka okwebaza ku lw'ekigambo kyaffe webale omutukuvu abatukuvu tukwebaza ku lw'obulamu bw'otuwadde tukwebaza ku lw'ekisa ekyekingi ky'otutaddeko mukwano gwange bangi bafudde bangi tebakyayogera bangi bawanikiddwa essaawa eno abamu bangi bali mu butippo naye nga banoonya answers tebaziraba naye ng'ekigambo kyo bwe kyeyogedde taata akanyiga ago tugenda kavaamu katuyimusa okukkiriza kwaffe gy'oli webale gwe ali ow'emyoyo gyaffe enkya n'eggulo webale gwe atunazaako ennaku ey'olubeerera webale gwe atusangula amaziga awe tuba tukaaba oli katonda ow'ebiro n'ebiseera yeggwe ayagala awataagalekeka yeggwe ayagala abalekeddwawo yeggwe ansa z'ababuuza ebibuuzo ne muddamu taata kabaka w'abakabaka tukwebaza kubanga oli mulungi webale omutukuvu w'abatukuvu tubadde tutadde ebintu amaaso gaffe ku bintu naye ne tulema okutunuulira ggwe tutadde ku maaso gaffe ku muyaga ogutuyuza naye ne tulema okutunuulira ggwe olunaku olwaleero tatuze gy'oli nga tukwegayirira mukwano gwange tusaasire wonna we tutambudde obubi tetusiima mwezi ne wegutugumalako tusigala tutunuulira omuyaga tetusiima ne bwetukolera kirabo kya bulamu tusigala tusiima omuyaga tusigala tutunuulidde muyaga tujja amaaso ku gwe ne gugatunuuliza ebintu naye olwaleero taata tukomyewo gy'oli nga tusaba otusaasire kyusa emitima gyaffe taata wonna we gibadde gyenyikidde wonna we gibadde mu butikpo wonna we gibadde gyerina ebibuuzo nga tebirina ansa katonda wange tukomyewo gy'oli tusaasire tunaaze n'omusaayi gwo tusaanire mu abo abaana be weetaaga okusaanira ayi katonda wange nzikiriza nti katonda wange ekigambo kyo tokitumira bwereere era kirina gwe kigenda okukolamu omulimu nga yenza asooka ku bo mukama kabaka w'abakabaka nkolamu omulimu wonna we mbadde n'okutya mu nze taata nsaasira nkyusa sagala ekigambo kyo kikole mu balala nga nze kindesaawo mbeere nga nze nkyogera nekindekaawo nesikikolebwamu leka nange kinkolemu omulimu kyoke kikolemu abo benkibuulira ayi katonda wange ndi mwonoonyi mu maaso go naye naaza n'omusaayi gwo bingi ebibadde bindetera okukenyenterera wamu n'oyo gwe ndi naye mukama naye olwaleero tata tukomyewo gy'oli yegwe katonda ayogera ekigambo kyo n'okituukiriza webale omutukuvu w'abatukuvu webale omusumba omulungi tata tujja ku lw'abaana baffe saasira ku lw'eggwanga lyaffe saasira omuyaga mungi mu ggwanga lyaffe naye tulema okutunuuliza ku katonda ne tugutunuuliza abaana b'abantu naye olwaleero saasira ku lw'abakulembeze saasira ku lw'abasinza ba mukama taata kabaka w'abakabaka bangi tukoze ebintu ebitali bya bwakatonda ebyagala okujjamu abantu b'omubulokole ebyagala bajja mu mwoyo mukama taata kabaka w'abakabaka naye olwaleero tukomyewo gy'oli tusaasire tunaze n'omusaayi gwo tetusaanidde na kuvaamu bigambo byo tuli boonoonye maaso go naye olwaleero mukama tukomyewo gy'oli ng'abaana b'endeemu saasira ku lwa buli kibi kye tukola ng'abaweereza ba mukama saasira ku lw'abeegayiriza saasira ku lw'abasumba saasira ku lw'abasinza abatendereza bannabbi bapooso mukama taata abatume bwe watuma bonna mukama taata kabaka w'abakabaka saasira omulungi wange saasira ku lw'abo bavangelisiti mukama kabaka w'abakabaka olwaleero tukomyewo ng'abaana tunaaza n'omusaayi gwo tujja maaso ku bintu wabula tuyitunuuliza gwe mukama saasira ku lw'abannayuganda saasira ku lw'abo abagenda abalwadde mukama taata abaweddemu n'essuubi katakomyawo essuubi mukwana tuze maaso go nga tuleeta ensonga zaffe ez'amaanyi nga Peetero bwe yakuyita n'akugamba nti taata woba gwe wuuyo mpita naffe taata tuzze olwaleero woba ye gwali watugambye ekigambo kyo tata tuyimusa okukkiriza kwaffe gy'oli ti ekigambo kyo tekigenda tweka nga bwekisanze tuyimusa buli mulwadde mukama tuyimusa taata kabaka w'abakabaka bankuba kyeyo buli omu n'embeera gy'ayitamu bangi tebalina kyakulya bangi tebalina kyakwambula bangi batulugunyizibwa abaana baabwe bakubibwa bingi sente zikolebwa ne zitwalibwa naye mukama yimirira ku lw'abankuba kyeyo twetaaga gwe mukama muba oyogedde nti w'oli tetutya tuguma omwoyo gwaffe tuguwadde gwe tata yimirira ku lw'abankuba kyeyo buli mbeera abangi bali bakomera yimirira taata wange tata tuyimusa bannayuganda bonna gye bali abaami abamu tebalina mirimu abamu balinnya mu mawanga ne bava mu mawanga gaabwe abalala bali Uganda mukama balaajana tebalina mirimu balaajana abalala batambula bava mu mawanga nga basuubiziddwa emirimu naye tegirabika bangi mukama taata balikoze mu woofiisi bafa mukama yimirira taata kyonna ekibadde kitugumbula abaana kyonna ekibadde omwoyo gw'okufa mukama taata yamba tufa tuli bato tata ng'ate omufuta kusinza yimirira
tata twetaaga gwe ku lw'eggwanga lyaffe tukwetaaga ku lw'abakulembeze tukwetaaga Yesu twagala gwe ku lwa buli kinoomu Mukama taata buli mulwadde Mukama taata balwadde ba sukaali balwadde ba pressure balwadde b'emitima kansa wannabaana Mukama tata sumulula mukwano gwange taasa wonya abalwadde bawone abasibe bateebwe Mukama bangi basibe naye ku mwaka guno ababadde abasibe Mukama taata leka baveeyo tata okukkiriza kwaffe tukuyimisiza mu gwe Katonda omulamu asuubiza n'otuukiriza ku lw'ekigambo kye taata leka kitukolemu omulimu nga Peetero we wamuyamba n'omukwata we yali aweddemu amaanyi Mukama naffe ffe ba Peetero bw'olwaleero weewaawo tubadde netukukkiriza tetukyayina naye tusaba otuyimusiza okukkiriza muffe nti buli mbeera gye tuyitamu buli muyaga gwe tuyitamu muli taata twetaaga gwe Katonda omulamu otukozesa ebyensonga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu webala omutukuvu w'abatukuvu webala omusumba omulungi taata tusabye bitono lenga bingi bw'obiina taata tetwerabira abaana baffe tubaleeta mu maaso go bali mu kusoma naye lwana n'ebyo byonna ebibalwanyisa emyoyo gy'okufa Mukama taata egyokebwa amasomero Mukama taata byonna tubigaana ezo mpaka faya Mukama taata ezikomawo nga tumaze okukulaba nezikomawo nate nezituddamu okutuyuza Mukama taata tuzigaana tuyita malayika Mikayiri okubeera nga sayidi zaffe tuyita emyoyo gye watusuubiza omwoyo wa Mukama gye watusuubiza nti malayika zo gye emyoyo gye tutuma tugituma buli kyaffe kyonna ekyali kyakwatibwa omubi sitaani ekibadde kitwetera okukenya enteera ne tuvaamu amaanyi Mukama taata omwoyo alumiriza kiri atuule mu ffe omwoyo oweereza Mukama taata tukuweereze mazima mu mwoyo obutanafuwa muffe amaanyi Mukama taata otujjuza omwoyo wa mugezi atujjule muffe tuula muffe otukozesa ebyensonga tusobole okuba nga tukuweereza mu maanyi ne mwoyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu webala omutukufu abatukufu webala omusumba omulungi fuga nga tuvaawo nga tugenda okukola kulembera nga tugenda ofuna emirimu kulembera nga tugenda Mukama taata kabaka wabakabaka mu ngendo zaffe tozonna engendo zaffe tuziringisiza ku gwe abagenda mu contract sempya Mukama kulembera abawenezeeko contract nga baddawako omwoyo wa Mukama vuga buli kidduka kye bagenda otambulira mu gwe obuvuga abagenda okukola mu Uganda Mukama taata emmotoka tuziringisiza ku gwe tugaana emyoyo gya accident Mukama enyonyi tuzikwata tuziringisiza ku gwe buli lugendo lwaffe lwetugenda otambula omwoyo wa Mukama fuga nga tugenda okuba amasimu mu bakama baffe Mukama taata nga tunoonya emirimu Mukama taata leka twanukulu bulungi mu linnya lya Yesu yagwe essuubi lyaffe kaba otugambye nti mu muyaga mu mbeera yonna mwoli taata leka tunywereremu Mukama tukozesa ebyensonga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kyusa buli kibadde kitulemesa amakubo amabi agabadde getutambulira Mukama taata gazibe tutambulire mutukuvu gulawo amatu gaffe ag'omwoyo ag'omubiri gaggalwewo gulawo amaaso gaffe ag'omwoyo tulabisenga buli mbeera nga tugirabisa mwoyo so si mubiri mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu webale Yesu webale kabaka abaana baffe tubawanga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu ggwanga lyaffe tuliwanga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu abaweereza ba Mukama bonna abakulembeze bonna tubawanga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu bakama baffe tubawanga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu abaana baabwe emirimu gyaffe sente yaffe Mukama taata tugiwanga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu twambala entiisaayo omwoyo wa Mukama atuule mu ffe atukozese mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu fuga nga tuvaawo mu linnya lya Yesu tusabye ebitono n'engeri enjogoobeera taata saagala okulenga bwe twagala wabula kola okwagala kwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kubanga okwagala kwo kuleeta bingi kuleeta obuwonyezebwa abasibe ne bateebwa abalwadde bonna b'endwadde bonna ne bawona webale Yesu webale omutukuvu abatukuvu webale omusumba omulungi gy'owulidde okusaba kwaffe tujja maaso go nga tugamba nti tusabe bonna betu kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwa obwakabaka bw'ojja ebyagala bikolwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu otuweme yaffe ya leero tusonyiwa okwonona kwaffe nga naffe tusonyiwa betwonoona tetutwala mukema wonna etwokola eri omu bisitaani kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa byonna bibyo emirembe n'emirembe amiina ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwaye Katonda n'okusa kimwe ky'omwoyo omutuukirivu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo amiina taata ekisa kyo kitambulire ku buli sekinnoomu kiwonye kisumulule kizaaza abagumba kizaaza abanenya ebisa ekisa kyo kikole twaniiza ekisa kyo ekyolwaleero kifuge ekisa kyo ekyenkya kifuge ekisa kyo ekya buli lunaku kyewatusuubiza nti buli lunaku luba n'ekisa kyakyo tukyaniriza mu linnya lya Yesu mu mwezi guno lweka tulabewo enjawulo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu webale Yesu webale kabaka wabakabaka webale omusumba omulungi haleluya tubaza Mukama ku lw'akaseera kano katututtemu nenfundikira ngamba ntya abooluganda tujja amaaso ku muyaga amaaso tugateekera Katonda waffe
kuba ye buli kimu, ye ansa yaffe, ye kyakuddamu kyaffe. Tetujja kulambibwa nga tetulina Katonda. Haleluya. Abooluganda, mbagala nnyo, mwebale kunjagala. Nsigadde nze omumbejja wa Yesu NKSM. Omupya teweerabira bambe ku subscribinga, teweerabira ku sharinga, teweerabira commentinga. Leetayo ne banno tuwere. Wetunaakaaba abasatu, wewe yagamba abali babiri abasatu ali bamasikati gaabwe. Bwe tunaabanga tuwera nga tuweze ekibiina, YouTube tuli bangi. Bw'onooleeta muganda wo n'aleeta muganda we, mukwano gwe n'aleeta mukwano gwe, tugenda tusobola okuyimirira ku lw'ensi yaffe. Nti bwe tusobola okuyimirira ku lw'abankuba kyeyo, tusobola oyimirira ku ekyo kyonna Omwoyo Omutukuvu ky'aba atulungamizza okutambuliramu. Naye bankuba kyeyo tunywere. Ali muffe w'amaanyi okusinga ali mu nsi yonna. Mbagala nnyo. Nenga Yesu Kristo yasenga okubaagala. Shalom, shalom, shalom. Empologoma ya Yuda fuga, Yesu tata fuga. Jesus reign, Jesus reign.